ne gakka azaala mu butamizi. Wuuno omwana ow'Abambejja nate atuuseewo okwongerezaako ku lukulu. Kale na bwe kityo ekisoko olwaleero kyendeese okulabya munno eddungi. Okulabya omuntu eddungi kisoko kitegeeza ki? Okulabya munno eddungi kitegeeza okumuwa ekintu ky'ayagala ennyo. Ayinza okugamba nti ondabizza eddungi. Osobola okuva eyo n'ogamba nti somesa Munnabusiro nga bw'osomeseza nnyo olulimi Oluganda. Jangu nkwe wamma jangu nkwewereyokko ku minwe gy'ensimbi nompe mu ngeri y'okusiima oba ondabizza eddungi. Oba n'ogamba nti bakutemere ennyama bakutemereyo awo kiro y'ennyama genda oliyeko oba ondabizza eddungi. N'olwekyo okulabya omuntu eddungi kwe kumuwa ekintu ky'ayagala ennyo ate ekimusanyusa oba oli awo nga tabadde takisuubire na kukisuubira. Nammwe abatulaba mutulabya eddungi, mutulabizza eddungi, mwebale nnyo ddala okutulaba kuba kye mutukolera tukyagala nnyo mu ngeri ey'enjawulo. Ekyo kisoko olwaleero kye tusomesezzaako. Nze Munnabusiro naye teweerabira okusubscribinga, okulikinga, okukomentinga n'okusharinga ku Olulasangeye online TV. Tugiwa amaanyi. Thank you.